sibye nabadde nsuubira bakole ekika kyabwe ekyo ekyegattira awamu Mukama ajja baweerayo omukisa ogw'amaanyi mu linnya lyo yasinga era ensi ebatunuulire ng'egamba be bano abaana be baali basudde naye Yesu bamusonyiwa oyo siri musonyiwa kiyatuusa ku bulamu bwa siri musonyiwa oyagala kwonona pulogulaamu siri musonyiwa yammanyiira nnyo naye mbagamba ekintu kimu banvulugira ku federationi naye bujja kukyenkya nga noyo sibata kyaliwo nekenzo nga takyaliwo basibo ne banyama mugamba mutya abali Kachumba TV kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo kakati nno ndiye no namagoma wa munde eno otuuke namagoma n'oweta nakitokolo mu maka g'aba Wankusu ntuuse eno basibo ne banyawo ebigambo ne binzigwako bawankusu bali eno bateeseteese era mwe mwenna abalina bandi mu kibuga muve mu kkubo abantu balina ebyuma beeteeseteese abayimbi baliko oligino era nsuubira enkya mbadde nsaba busabi bawankusu banzikirize nkomewo bangaye bakola training ku machacha kyawo sawa nga 5-6 mbalageko live ekigendo beera ekiri eno kubanga bayina ebyuma emmotoka eki kalaiti bakaleke nga bekabadde nedda obuzindalo bukola bukolera ddala kakati ndina omukulu anko Mamuli Katumba omusumba sebavuga yoba obula abadde nnyo musaale mu nsonga z'omugenzi Paulo Kafeero yabeerako naye era abaana abasinga kigambibwa mbu Kafeero yabamulaganako era olunaku olw'ejjo yabaddewo DNA nga zisomebwa simanyi oba ye musanyufu n'ebyavuddeyo oba byabadde asuubira byebyo byetugenda okwogerako naye nga tetunaba kutuuka ku nsonga ezo mbadde nsaba ababuuzeeko ate atubuulire ne bawankusu beebaani era bakola biki mbalamusizaako mwenna Abannayuganda n'abali mu mawanga g'e Bulaaya mugamba mutya mugyebale olwaleero tufunye omukisa gw'amaanyi nnyo mundaba bwe nfaanana abantu bagenda gamba oli mukyafu ndi mukyafu naye obukyafu omuntu abeera nga bagamba nti omwavu w'ekkubo ate omwavu w'ekkubo osanga awo ng'omulaba n'omunyoomera mu kkubo naye nga bw'otuuka ewuwe otya tebifaanana abikola ki abifuna ng'oyinza okundaba wano eno y'ofiisi yange kuba ndi musiizi wa langi bwe mbeera mu ovulo mba mu ofiisi yange nkusanze ova siiga langi nsanze nva kusiiga langi nenzija nentulako mu ofiisi y'abawankusu tubeeko twogera bawankusu bayimbi bba ya kadongo kamu nti tukulemberwa Haji Jamiru Namulanda bifaaki Namulanda waliwo amuyimbi yamuyimbako awo nawulyako nani Walukagga ng'amwogerako bw'aba yamwogerako yoyo kasinga kati bamanyi ow'omutwalo gwa $1 yagamba Kenzo yagenda n'atumanyiira yensonga lwaki olaba osanze ebintu bino nga Kenzo anyooma nnyo abayimbi ba kadongo kamu yensonga eno gy'olaba nti gye tuliko kati tetwagala kuzannyira mulimu gwaffe twagala tubalage nti ebintu bino tubimanyi nnyo twali tusirise busirisi okitegeera namulyako ne Anko Mawa Muzeeyi Mawanga naye amwogerako amanyiddwa nnyo yagamba asobola osuula omutwalo gwa $1 obusungu bwamakwala oli atumanyiira abantu bawakana nditasobola anti kyegambi nti tebifaanasaba obunfunire mukyazeeko nange enja mukuwa naye taagala nnyo mawulire naye nja mukaka namulake wa Sakozi era ne Sakozi namugamba nti omusajja agendayo si mubi muntu mulamu naye taagala nnyo kubanga abantu abamu beewaana nga tebalina bye balina
naye ye bibya birina entuuse wano kituufu kyayogedde kakye emmotoka ziringa 3 ezo za byuma ezitwala abantu ziringa 10 ziri awo buli muyimbi we waliwo za drive buli muyimbi alina emmotoka akuba jazi owa solo owa besi olaba n'ababaaki nga balina naye ndabeera munnamawulire we ambeeyo emmotoka nange kasookola omulimu bulungi ate mumanyi aba tv ebintu byaffe ebya tv bibeera byakuyiriba kale manye ensonga nyingi zetujja kwogera ku kino twogere ku kiri olwaleero ensonga ekulese ensonga ya DNA eza Paulo Kafeero soko tuyisizeemukko emabega Paulo Kafeero omusango otya era mutambula naye mutya bbanga ki? Paulo Kafeero nakwatagana naye mu mwaka gwa 1999 nga maama tannaba kulowooza kusanga taata kakati ffena nga tuli bannakyaggwe ate nga tweddira nkima n'aba muganda wange nnyo ng'alekayo okulya naŋŋamba sooka olye era mu bintu byonna bye yankolera siribyerabira edda mu kasiwukira babuukinganga wiiki okukola okuyimba studio naye nga tetuba na nnyo na ssente kakati nga bw'oba tolina zibuukinga wiiki tosobola kukola mu studio naye lumu aba alya mmere awo naŋŋamba naye omanyi genda okwata oluyimba luli ebyendola eddakiika 3 ge yamala okulya emmere twali tumaze okukuba tyuni y'oluyimba abasajja baagala ebyesega n'endola. Wali omaze odduwandiika? Nali nduyimba ku stage ng'aluwulira. Nga bwe mugenda wano mutambuddemu oluyimba abagiridde nze ndabagiridde mama abasajja baagala ebye nkamanyi kaakati n'alya emmere bwe yamala okulya emmere n'agamba tiimu si kizito yakolanga mu kasiuke namugamba waayi nti era mu kuluyimba onaateekamu turaka bagiteekamu n'emunyumira nnyo ye yakubamu lizimu n'akwata n'awummuza pulojekiti ye gye yali akola n'adda ku luyimba lwange nengenda nenyimba nga bwoyimba nga ogenda ku stage era eddakiika zaali 7 nembanga maze okuyimba mulindo muwonga abazize okulaba Kafeero mu studio n'awulira naga Kafeero okoze oluyimba olulungi nga luyitirivu nnyo amanyi lwa Kafeero n'amugamba lwamamuli n'agamba mulunsalire ndutwale ku redi biseera byakola amata gatafa ne balusala n'alutwala yalukuba ku makya ku ssaawa 4 ku ssaawa 7 nga buli studio eri mu Kampala etunda ennyimba ekike Niki Kasiwukira Tugulo Music Sound ekiketu nga bonna bababuuza oluyimba lwa Kafeero olupya olufulumye ebyendola nga oluyimba olwange lwafuluma ku Lwakuna olwa Kafeero teepu n'efuluma ku Mande kuba tusobola kufulumya ku lunaku lwe lumu eyange n'efuluma teepu ku lunaku Lwakuna eya Kafeero n'efuluma ku Mande kati omukwano oguli awo gumanyi gwali gw'amaanyi Kafeero twayimba naye mu kibiina bakitanga Victoria kyali kya Mukasa bagitanga Victoria ng'esangibwa mu Ajiija Buyukwe ne tuvaayo ne tugenda mu kibiina n'agenda mu kibiina bakiyita Makula Gita Singers mu Makula Gita Singers neŋŋendayo bwe nagendayo tebampa kifo Kafeero naŋŋamba nti ŋŋenda kukola ekibiina wadde tebakuwadde kifo naye ŋŋenda kukola ekibiina ŋŋenda kuvaawo wano abasajja bannemesezaawo waliwo John Mabirizi waliwo Ntale Musomesa Kaweesi omukazi bamitanga Sauda Sansabula omulirako manyi Sauda Sansabula yali mukazi muyimbi nnyo ne basudde yamuyimbako nti abakazi mulekaane nga jazz yali ali kuoyo simanyi oba kati yafuba gyali kati Kafeero n'ava mu kibiina ekyo ne tukola kulabako Gita Singers ne twagitandikira Seguku eyatuwa ebyuma ebyatandika kulabako Gita Singers baali bamita Kasajja
and Sons. Kasajja and Sons. Nze nasitula mikisa ne Kizito manager nenjetika okuva akasajja ku mutwe gwange guno. Nenjiteeka mu mmotoka mu paaka ne tulinnya ne tugenda Esseguku. Esseguku bwe twagenda okukolayo waaliyo abayimbi bwe twatandika nabo. Olabako Gita Singers. Mwe muli oyo omukazi gwe bayita Namata. Gwe yalabye yabadde bwe beeganya abaana be. Namata omutegedde. Ow'omuvubuka oyo mwerabidde ababadde bagwala ne Swaziniga nnyo nga bali Wabbalamu. Namata yalimu. Mwalimu Lawrence Musanje, mwalimu Kiwanuka Fiina, mwalimu Zaituni Nambawa, mwalimu Suna Sekaka Munabuddu, mwalimu Senga w'abaana Rosette Nakkulwa. Era ku baana Kafeero yali awandiiseeko Senga wa mujje mulabe kulabako Gita Singers kulembera Paulo Kafeero, Senga w'abaana Rosette Nakkulwa, John Mabirizi, Kiwanuka Fiina. Naye John Mabirizi yaliya mu Kafeero olukwe atya bwe baateesa bave mu kibiina ky'amakula nga bateesa baateeseza ngano naye nga yateeteesa ne mukama wasigaza ekibiina era bwe twatandika ekibiina ntale Mabirizi John teyajja nga ne baana kuliko erinnya lye n'asigalayo eri ono avuddeyo asigala eri kuba baali ba mukwano naye ng'omukwano gulabika guli ku ki nga mukema bukemi bwetyo bwe tubeera ne Kafeero okulabako. Twatuuka eyo twakola ne Ssenga w'abaana oyo ne wabawo okutabukatabuka. Ssenga w'abaana n'ava mu kulabako n'agenda akola Melodious Singers ng'avudde ne Kafeero batabuse. Awo okuyuga kwali kungi, ssente tezaaliwo mu kibiina ekyo nga byakweyiya. Era biri Kafeero byayimbako n'agamba twatambulanga ng'obuuma tufuuyirira eno bwe buyimba bukekema bwe batuvuma nga tulina obuzindaalo obwo ne amplifier aka ne radio bagitanga solid state gye twayisanga mu bass. Ebyo abiyimba mu lulimba lwa myaka 2 kyenvudde njaganya. Kakati awo ekibiina bwe kyatagala ne ngenda nkwatagana ne Kiwanuka Fiina. Waliwo ekibiina bakitanna Mulondo Gita Singers nga kitandika ekyali ekya Ddungu. Ddungu wamuwulirako ye wanna Mulondo ng'ayagala ng'ayina bandi Marines, the Beach Boy ne Hero Stars yasala birungi ne Waka Waka bandi ezi ne bamugamba kolayo ekibiina ky'akadongo kamu era baatuukirira nze eyantuukire yali ekikagula teepu nampa okubeera bulooka akuŋŋaanya abayimbi mbatwale mu kibiina ekyo ekya Namulondo. Nasookera ku Kiwanuka Fiina ne Nambawa ne ntwalayo Buruhani Mawula ne ntwalayo Salongo Misagga Abudu Kabugo ne tukola Namulondo Gita Singers. Bwe twatuuka mu Namulondo Gita Singers bannaffe baali bakulu okutusingako Bamisagga ne bakwatibwamu effitina ne babeera nga batwogerera ebigambo bingi ew'omugagga. Nze mbadde mugezi okuva emabega nga njalanye ebintu ebyokwezimba abantu abakolera awamu tufune ki kati ate bo baali bamenya kiriwo. Kiwanuka Fiina n'akuba oluyimba baluyita Bikalaayi Fiina Party Free. Fiina Party Free Bikalaayi by'embizi. Oluyimba ne lubeera w'amaanyi nnyo. Bali ne batakkiriza nti ono akubye oluyimba olulungi. Ebiseera ebyo Kabugo yalina oluyimba lwa Kabaka ng'era bamulonze chief musajja wa Kabaka ng'amanyi yasinga naye nga bwe tugenda ku stage baagala nnyo okalya dda. Kati ne bateekawo okusika omugwa ne Kiwanuka n'agamba tukoze tutya ne mugamba Kiwa nti bano tebaagala tukole nabo naye nfunye amagezi tugende tukole ekibiina. Nangamba ekibiina tunaakisobola konzeza amagezi ngalina nagati sente tugenda zijjawa ne tugenda ew'ekike ne mugamba ekike tulina teepu tugenda gatta teepu y'abantu 5 buli omu oluyimba lutya lumulumu. Nagamba ono yakafulumya teepu Kiwanuka ne mugamba tofaayo atuwa oluyimba lumu ne Namba atuwa oluyimba lumu Lisa yiga oluyimba lumu Kiseka atuwa oluyimba lumu nange mbawo oluyimba lumu. HK yakigulirawo n'agamba mugende mu studio kwa studio z'abangayo wa Dipe. Ne tugenda ne tukuba ekitambi twazikwatiranga ku kitambi bw'ekiti
ebitambi byo babijjanga ku radio Uganda tugenda tu recording tudda n'ekitambi kyaffe nagamba mumaze yayitanga kigambo mukimaze kofe nagamba muwala wa mita Nambi abo baweeye $5,000 bajja kuddeja beyampe $5,000 nengenda mu wino nengula esigiri nengula akasawo k'obuwunga n'ak'ebijanjalo nembitika ku boda nembitwa boda no je nabitikako ne yalina yakagaali no bitwalawo nabweru awo mutandise kafundo lutandise ekibiina tetuyina gita wadde neemu nangamba tugenda kukola tya practice nengamba ekikke tuwe ku dry gitayo netukowola abayimba bajje benali manya abo bakiseka netukola practice nga tujuka ku dry gita ebiseera ebyo muire mukabya yali akoze ekibiina bakita Talent African Singers ng'avudde mu peaking nga muganda we bungi amuvuddeko akoze envuumuulo gita singers bungi ng'akoze envuumuulo muganda wa bungi amudduseko ebiseera byabanga byakola bibiina kaakati bungi ekibiina kimulemerera kyamulemerera nga baliwo obulenzi ayina emizindaalo 2 n'ogwa besi gumu nengamba kiwano nengende wabunje nemuga twagala ebyuma ebyo n'agamba sikuwa byuma kujja nga n'abayimbi bange obatwalirako bembadde nabo tebalina wakubeera n'atuwa ebiseera ebyo ng'abayimbi mwe mwesuza mwe mwekola ki buli mutava waabwe najja twasulanga mu holo izo zitukoleramu nga wetubeera era buli kibiina kyonna ekyakadonkamu kyalina we kibeera Sebata yaliwo ekajansi basudde ng'abeera ku Kwaperandi Negaba Kafeero ng'abeera ku Hollywood Mukabya ng'asangibwa Kawempe Dani Mugula ng'asangibwa ku Park enkadde we bakuŋŋaanira Kasajja Nsaniza asangibwa ku Nairo Theatre kati abayimbi abo nembakwata nembatwala nemugamba batuwe yatuwa abayimbi 5 ne tubatwala yagaana yali Mugonza yayimba akamasu kankutte simanyi kagogo we mutuukirako nga ne peaking emwagala Kasajja ayagala okuzaawo abavudde mu peaking bamukabya badduse ono agenda eri ne tutandika gurupu bwe twagikola ne tumala ne tubeera nga Kafeero olutusisinkana eri twavaayo buli omu ali mu buli omu ali muwe era ebiseera ebyo Walukagga namusanga Mpuguwe ng'akolayo ki ng'ali eyo mbw asomesa asamba mipiira omusanga musomesa abana aba primary era yasomesaako ku kinene bbawa Dorini Mutiibwa omufunanga interview ye yasomesanga lulimi ki simanyi sijja kunonooza nangamba ayagala okuyimba ne mugamba jangu e Kampala ebwayise gye tukolera practice bwe yajja nalina akavawo ate makula nga manya makula eyali egudde evuddemu Kafeero ekoze ati egenze Masaka bwe yagenda Masaka yalimu omusajja mwita Tamale Bigalabi nabo n'abasaba nabo ne bamugamba jangu e Kampala jangu byagenda teka yamusabanga naye ngebwayise we nali nsula Kamalimali nga mwannyina wabeera akola kubaseesa mwanyina wa Walukagga bwe yajja n'agenda mu makula yasanga egenze mu safaari najja ewaffe mu Kisajjita Singers bwetyo tuzatambuza olugendo lwaffe Walukagga yakola ewaffe emyezi egi yayimbayo ki twalina ne tuleeta omusajja mweta Geoffrey Mukungu ewaffe nali naakamuleeta Geoffrey Mukungu nasinkanako naye ewa Umaru Katumba oyo nabeeranga naye nga antwala nkuba ebikonde by'amasomero Kololai ng'okuba ebikonde Kampala Secondary nyambala uniform n'engenda nkuba ebikonde nga naye Umaru yantwala amasomero gali geekuba ebikonde ebyo kitegeeza gwavaawo gwavaawo ng'olinamu Nakasero Kampala Secondary Lubiri ng'okubira ddala ekikonde naye nga Umaru yantwalayo era Umaru okutandika ongaali tutandika mu Uganda batandika karaoke aba Umaru yatandika okumayiminga ennyimba z'abazungu wano n'akola Emitos Band Umaru Katende Umaru Katumba n'akola Emitos Band nze ndi eno yaali eri okiwuliriza
kati Walukagga mu biseera ebyo tuleese omuvuka mukungu ne mukungu oyo yali kutwaberako naye mu emitozi bwe yawulira eno n'agamba kanziruke nzije eno ne muleeta mu kibiina omwezi gumu n'akuba oluyimba omusambwa gw'e Mombasa omusambwa gw'e Mombasa ne gutuula ku kiwanuka fiina ate olwo bwe yasaba ku ssente tumuwe ku ssente mukama wange yali kyanokaferanga kakati ono ayagala ssente zakiga twakatandika oli ne yeekyanga n'akola ekibiina bakiyita Sseggwanga Gita Singers. Walukagga kyekimugobya ebyowamu emyezi esatu waffe Walukagga bwe yakolayo naye n'alaba nga akubye akayimba bakayita tuzze obuwangwa ebiwoobe ku kkubo yali afulumiza teepu yakakubira emyezi esatu yajja ne teepu emu nga yayimbako dda naye n'asomesa kati najja nayo kubanga yali mu kyalo yali ayimba n'omusajja bamwita Kiwana waliwo omusajja bamwita Suna Sekaka nga bayimbira eyo mu nnyendo mu masomero somero eyo ne Ssebuguzi kakati najja naye mu myezi esatu n'akola ekibiina bakiyita Muliro Gita Singers aze mu Kampala emyezi esatu akoze Muliro Gita Singers muliro n'emwokya nze namujja Luweero Walukagga yekola ekibiina Muliro nekimwokya mu Lumonde bayiteyo mu Lumonde ne basiraanira eyo wiiki namba ne ngenda mujjayo omuliro gutwala mu Lumonde ne gumwokyerayo kati bwe mujjayo n'agenda mu studio kakati ebiseera ebyo Kasozi nga mulwadde atandise okulwala kakati Walukagga n'ayiya oluyimba lwa maama baluyita atya lwali lwa bulwadde akanywa mpola aluyiya ku Kasozi Kasozi amuwulira n'agamba omwana ono kamutwale musse mu Kampala Music Stars olwatwawukanako yeegatta ne Kasozi okiwuliriza nze nsigala ndina ekiwanukani fiina tutwala Mukisa Gita Singers mu maaso ebyatutabula eyo mu Mukisa ne tutabuka byali bya ssente nenvaayo wadduka ne ssente neŋŋenda negatta Kasozi n'ampita agenda okufa ne tukola ne Walukagga mu Music Stars bwe twakola Music Stars awo Kasozi n'afa ne tuvaayo amanyi ab'ekikaba kaayana ng'omuntu afudde so tebamanyi omuntu abaddewo atya atetenkanya atya ebintu bye ate bagamba olusale ekyayi luleetera munyera kwanjala kakati ne bakaayana nnyo ngere beolaba era ebyakafiro nayo byali mu kkaayana nze ntwala ebyuma nze ntwala emmotoka awo nawo tujja tutuukawo kuba tetumanyi bulungi ebintu ebyo byagendamu kakati Walukagga ne tugenda tukola ekibiina bakiyita Jupiter mwevudde wa Kasozi abaze okufa mutandikawo ekyammwe Jupiter bwe tugikola ne tugenda eyo mu safari ntukola Walukagga n'anvaako n'atuuka eyo n'agamba agenze kukola kibiina n'akola Namige Standard Singers bw'agikola nga talina maanyi nga neetaaga n'atuma omuvuka amuyita Lubwama n'anjogereza ndekewo Jupiter tugende mu Namige nendekawo Kiri ntugenda mu Namige obudde gyobadde weesenera ogenze gye bakoleza kati bwe tutuuka eyo ne tutandika okukola kuba era twali tuwanyisiza buwanyisa katono nnyo nga tubale tukola ebintu bye bimu ne tutandika okukola bulungi nnyo ne ŋŋenda embiko ne neewola ebyuma omusajja bamuyita Smart Setimba ebyuma nga bya 3 n'ekitundu omwaka mulamba ne guwera ne batubanja nga batubanja ssente twali Masaka nenva ekasensero ngene nkubisa ebipande Walukagga n'agamba bammemba ati Katumba yabbye ssente zonna ovudde ne Masaka ovudde eri ogenze kubisa bipande n'agamba bammemba omusajja yadduse n'essere zonna ku ssaawa emu banda bankomyewo ne posta ne bagamba omusajja agambye wadduse bwe nawulira ekyo kyanyiiza
Nengamba kino ekibiina nkireseewo nenkimusuulira n'ebyuma. Walina endondo akantu akakano kakonyiisa. Owuliriza nengenda mu nnyendo. Bwe ntuuka mu nnyendo nali ntudde kuzirimala obwongo ne bumpa okutegeka ekivulu e Masaka. Mba ndi awo ne zireeta omusajja bamuyita Abitex ng'akola ku disco owaffe yennyini Abitex. Ne mugamba njagala ekisawe ky'e Masaka wano okuteekamu kyo n'agamba kyo kyetaaga nti kola kutya bwekiriwo ki n'agamba nange ntegeka bu disco eno. Yayina disco gyeyakolangako waliwo eya Kiraski waliwo eya Super Sound ne tukwatagana n'aŋŋamba naye siyina ssente naye nina generator yange eri eyo mu kyalo tugende njigyeyo ngitunde tutandike okukola omulimu ogwo. Ne tugenda ne nafuna sente generator gitunda emitwalo aga. Ne tujja naye e Kampala yali tamanyi Kafeero gy'asula kaabaani kabe muyimbi yenna tugenda ku Nairo Theatre ne tugenda tulaba Kafeero tukola buli kimu kyonna ne tutandika ekivulu ky'e Masaka bakita ani asinga. Nga mulimu Mulindwa Mwonge mulimu Paulo Kafeero mulimu ntubaako obuseere bwe twalina nenjogera ne Kafeero ne tutandika omulimu biwanvu emboozi bwe nagikunza obudde tuyinza obukeesa awo mutandika Abitex atandika ng'olwo bwe navaawo ne ŋŋenda nkola ekibiina bakiyita Mirinda Gita Singers. Mirinda ogijje mu Mirinda kooko Mirinda soda nga nnyumira nnyo nanywanga nnyo soda oyo naye nkola ekibiina bakiyita Mirinda. Mba ndi eyo Walukagga bima biri teyabisasula yagamba kasooli yabijjayo ne batukwata ne batuteeka ku fayiro emu ne batutwala e Kawuga ne batusiba. Bwe batusiba ne batusala ekibonerezo kya myezi 3 nga bwe tulowooza ku bbanja ly'omusajja atubanja miliyoni 3 mu meka naye nga nze ne Walukagga teri yali atadde wadde akakadde mu nsawo kyatuba kunsi. Babasibye emyezi 3 kulowooza ku bbanja naye yatusiba n'alekawo akakadde kamu ke tunaalyako neŋŋamba Walukagga ono atusibidde ddala ali siriasi. Obusibe bwamalirawo akakadde. Weebale nnyo kati entambula gyenze ntambulamu n'ebibiina era bwe twali tuvuddeeyo mu Komera ne Walukagga twakola ekivulu bakiyita Komera Ntaana. Komera Ntaana bwe twakikola tekyavaamu ssente naye ssente ze twafulumyamu teepu yange y'ebyendola Abitex ze baakwata ne basasula ku Komera ne tuvaayo tutandika okunoonya sente z'omusajja oyo nga bwe tusikola ki bwe tuzimuwa era tuba tuli mu kisaawe Nakivubo. Kafeero n'aŋŋamba nti baŋŋambye mwayawukana ne Walukagga kyekyabasibiza muddeemu mukolagane njagala kulaba nga muyimba mwembi. Ne tuddamu ne tukolagana ne tudda mu Namiga eyo. Awo Namiga ekomawo paati 2. Okiwuliriza kati Kafeero tutambudde naye nnyo nga buli kizibu kyange akimanya n'ekikye nkimanya. Abamu bakazi be nabamanyanga nabalabanga naye sigamba nabamanyanga mu bisenge naye namanyanga nti ono abaddeko naye naye simanya bikola kibiddirira birala. Abaana bo yabagambako baluwa abaana abato bane eno nti ono mwana waffe oyo mwana waffe yabakwanirako baleetanga nga bato ng'obalaba nti beebo abagambye baana be. Ku baana abo omusayi gwe bawandudde mulimu be yakolagako era ne babeerako awo mwebali osobola okuboogera sijja kwogera naye omusayi gwe gwawandudde mwebali nabalabanga era tewaliyo mukazi okuggyako abatono abamu mbamanyi nti yabeera muka Kafeero naye ebyokuzaala sibimanya. Okiwuliriza kati ng'olwaleero bw'onogamba nti omuntu abadde atambula ne gundi mubadde mugenda Masaka omuntu n'akwa Abdulmulasi n'akwa n'ekikazi kye Rukaya oba buli nnaku asibirawo n'ogamba nti
oyo yali muka Abudumulasi okitegedde bwajja n'agamba nti nazaala mu Abudumulasi omwana nze yatambula ne Abudumulasi nga mugamba nti ate wamumuzaalamu otya tesobola kati abaana feera tubaddewo si kulwanyisa famire ya Kafeero wabula kuzuula famire ya Kafeero omusajja ono abaana be ddala beebo Dieni eyatulaze abaana bana lwaki abantu besibye nnyo ku kintu kye bagamba nti Kafeero yayimba ku baana abaana Simon Peter yes yabayimbako naffe twali tuyimbyeko ku baana natandika oluyimba lwange n'ennyimba abaana 3 dda nga ntandika nenyongera okuzaala abaana bala kati bali bayinza okugamba nti ffeffe kabe yayimba mu luyimba besayimbako si baana bayayimba ku Swazi nayimba ku Simon nayimba ku Nagawa kati kakati mu biseera ebyo byonna yakoma ku bamaama b'abaana abo oba bamaama b'abaana abo oba ebiseera ebyo teyadda mu kwagala of course abaana abo maama waabwe ali omu abatali omu kale ekibuuzo muogambe kiri kitya naye nze kisinga ekyasinza okunnuma famire yaffe eya Kafeero kuluuzinga baana nti omuntu mubadde mujja kubanga muwera musigadde muli batono abaana abo baana baffe abana bwe babanga be baliwo ku linnya lya Kafeero eddene banaasobola oliyimirizaawo kinakyo kibuuzo nga waliwo okusika omugwera mu booluganda lwa Kafeero n'abaana abo bo bagenda kutandika famire yaabwe bokka oba wawulidde nawali olinga agamba taata we nti naawe genda bakukebere okiwulira ekigambo ekyo tekyabadde kinene nnyo ekyo ekigambo kyabadde kinene naye kirungi nti beetonze tetonze ku mubiri ku mubiri tesobola kuvaawo yes abalokole tusonyiwa bw'otosonyirira ddala yamugambye taata bakeberedde ni olaika tali muganda wa taata ekyo oba omaze okyogera okitegedde kubanga nalabako era okusika omugwa okwaliwo nga mwanyinaze Nantongo ali okusika omugwa ne Swaziniga amugamba taata yalinga bwojja simanyi biri bwebiti ne bwebiti taata akulabirira tolwamwagala biki ebyo byonna byaliwo kati no byensaba batuuze olabanga kubanga otunuulira ekyabaddewo abaana bano abana n'ababadde ku sayidi yaabwe ab'eŋŋanda n'emikwano gyabwe baasanyuse nnyo naye ate nga famire gye balina okutuula nabo batuule ku mmeeza emu bo banakuwavu nnyo kati abaana bano beetaaga kuwabula era nina kyembawabulamu era nabawulidde nga boogera ekigambo ne bagamba olwamaze okukola ebyo ne bagamba olumbe lwa taata tugenda lwabya bweruti si we biba baana bange si omuganda bw'aba yabya olumba asaba lusabe ogenda ew'omukulu w'ekika se bwe tova eri buvino yabya lumbe ng'agenda ku pati ogenda ew'omukulu w'ekika ab'olunyiriri n'obategeeza n'olalika olumbe n'osaba nsaba kwabya lumbe so togera tolagira nti abaaye kakati tugenda kwabya lumbe lwagundi tekiriyo okuggyako nga ggwe obikola nga ggwe kubanga abaana be babyogedde bannabafamire tebannatuula biteesaako kwabadde ku papa ki ekipapya ennyo okwabya olumbe simanyi ebyavudde mu dyeni egwe byawadde osuubira ebyavudde mu dyeni byebyo ebyavuddeyo nebyewabadde osuubira
si bye nabadde nsuubira naye ebyo bye bakoze ki ekitali nti nze kye nabadde nsuubira kirala nabadde nsuubira abaana ba muganda wange bangi ne batuwa abo abaali badde beegattibwako ate abalala owuliriza siyinza kuwakanya ebyo kuba sibeera mu musaayi kyova olaba nti nze wange DNA sijagala tokola DNA sijja gikola ate wayimba abaana bo bangi abaana bange bwe nali sinalokoka nalina enkola ey'okubeera nti abaana tubaalula nakalira ensonga eyo munawulidde abantu bagyogerako nnyo naye yakolebwanga etya enkola eyo yakeeranga ku makya omukazi n'ozaala omwana n'okuuma akalira bwe baatuukanga okwalula ne baleeta omwana akalira ako ne baleeta basenga bajjajja abooluganda ne bekkenneenya omwana ne bamala omukkenneenya obugere ne bagamba nti obugere buno bwayokofaati ennyindo eno ya musenze alanda jjajjaawo kanaakulya olabye ekyenyi ekyo bwe kyali kifaanana ne bagamba omwana akagalo kano akeeweese kuno okalaba kaali kasikolasitiika nga jjajjaawo oyo gyali gwe gw'otaalaba ne bamala ne bagamba akaalira kano tugenda kukateeka mu kibbo ne bakasiigako omuzigo bakateekako omuzigo ne bagamba bwe kabbira mu mazzi ne katadda kungulu omwana si waawano maama w'omwana obulidde ye ate bwe katadde omwana agenda kufa si kufa oluusi ne bakugamba ekyo kiwulidde era abakyala abo abaaluza abaana bakamwana baatuulanga ku mulyango akalira bwe kaagaananga okudda engulu teyasiibulanga yayita muyisi butereevu ne bagamba olabye Yuliana olabye Mangada olabye nabagambye omwana si waawano nga mukaana nga talina kyatufaanana n'akamu nga kyekituufu okitegedde eyo DNA yakola nnyo olwaleero baleese DNA ey'omu kisenge teri abeerayo teri wa Luganda teri waki so senga baba bakebera DNA babikolanga kati bwe babikoze jjo ne batugamba twakebera bwe tuti obubonero buno na buli tewerenga babisomesa nakano ne tugatta wano kitayakola bwati ne bwati nga waliwo abaliwo naye DNA bakuleetera results ezaggwa nga temwabe family tebaliyo n'abaana tebaliyo mune babaleetera nti bye bino ebivuddeyo kyekyo sayansi waabwe bw'agambye toyinza bawakanya osegede toyinza kubawakanya bandisose nga somesa bafamire kigenda kukolebwa nti olunaku gundi twetaaga abantu bemwekakasa betusobola osomesa ne babitegeera nasoka ne babasomesa then ne bagenda nabo okukola ne babalaganga sukulini eri bwe twagirabye ng'omukazi bwe bajja ne bamugamba sikaani nti omwana ono ali munda wano mulenzi ono muwala nti babikola mu sikaani ne bagamba atunudde bwati nga naawe okiraba omwana atunudde bwati muwala balongo musegere kyegamba naye senga bamala okusikaaninga ne babiteeka mu fayiro yaabwe ne bagenda ono kimuyambirawa ne bakuwa buwi gundi nti nno omwana twasanze nno yeevuunisa nga tewalabye badalalimbi babayizo kigamba nga baagala kukusaba ssente naye nomukadde musatu tumutereeza nno kakulu basomesa abantu tugambe nti ku saizi y'ekikaji muleete yaani nende jangu naawe swaza bakayana naawe oba na siteera jangu yabasomesa basatu naye ebyo ebiveeyo kati ffe byetwafunye byebiriwo naye nkubiriza gavumenti kyengisaba n'abaana abo abatayiseemu abeebolereze ekika ekyo bakiyita abeebolereze bakafeero
batandikewo ekika kye bayita abeebolereze ba Kafeero. Gavumenti ebagulira ettaka eriwezaako nga yiika 10 ng'abaana abo kwe baziika abaana baabwe kwe bakolera ebintu byabwe, basobola okuba nga balundirako, basobola okuba nga balimirako, buli kimu kyonna awo nga kyekika kya bakole ekika kyabwe ekyo ekyegattira awamu. Mukama ajja baweerayo omukisa ogw'amaanyi mu linnya lyo yasinga. Era ensi ebatunuulire ng'egamba be bano abaana be baali basudde. Kubanga batuzaala abaana bagamba ba gavumenti. Olwaleero abaana abo senga omwana oyo akwata atuusa ku nnyina obuvune ng'agamba maama wanzaalawa ndaga taata wange, asobola okutta nnyina, asobola okukola nnyina buli kyayagala. Gavumenti olwo nesituka negamba nti omwana gwe beeganye ewa Kafeero okimanyi nti yatemye maama we. Buli mwana wa gavumenti. Kati gavumenti ekuŋŋaanya abaana abo emyoyo ebazze emitima, eyamba ebintu bingi. Olwaleero abaana ba Kafeero abo boolaba nti tebayiseemu. Essaawa eno n'abantu gye bali abasobola obayamba ne bwe ba gavumenti nga tekikoze. Ne tulano Kacumbali tugamba nti naye omanyi nti twetaaga okusondera abaana abatunzi b'ettaka muliriddawa nti Njovu enansana n'abagamba nina yiika 5 yiika 10 nzagala miliyoni 100 bane tusonde eseere zino tebuyinza kuziba budde nga tezinnawera. Nkikubuulirira wano okyegedde. Era abaana abo temukola ensobi yonna ne mudda ku bannyamu ne batuubuya. Nedda mwekwate famire emu n'ebbalamu yennyini asobola obbasakira ssente ezikola ki ezibabeezaawo. Sente bali mu kugaba ssente mpitirivu nnyo oziraba nammwe baabawa ba TikTok naye twazifuna eka gwe baaziwa yazirya ne bapromota baabawadde. Nze kubinda bamu ebyo nagaana nze siferwa nebisibibeera miliyoni 7 babawa 10 wazatoka bawako 3 kati babongedde 7 kaye babawadde mukisa gwabo bafunye. Nabana abantu nyimiridde wano nze omanyiza ate nze siri muntu nnyo wa gavumenti naye ku ky'abaana abo kubanga nze mpagira Kyagulanyi n'omutima newontemako omukono ne bonsala omusaayi ndi Kyagulanyi. Naye ate kino eky'abaana baana ba ggwanga baana ba gavumenti babayambe. Ate n'ekyo ekyatuusi ku baana ba gavumenti tekiri awo wokka, kiri mu famire nnyingi nnyo ng'abaana baababoola naye nga tebalina ddoboozi. Lwakuba walabye bano abalina eddoboozi aba Kafeero naye gye bali eyo abafa ekiniga nga tebalina nawe balaga kika. Era ogenda kulaba kino kisobola okufuuka ekika. Waliwo eyankubiddeko n'aŋŋamba nti baali abaana 20 kati omusaayi ne guyisaawo abaana 18 naye kaakati naye yalimu abo 18 naye ate bali be bataayisaawo ate bo ne beekobaana n'ab'ebyokwerinda n'abaki ate ebintu ne babitwala biri mu famire. Era mbagamba ekintu kimu kasita otwala n'ogamba nti ogenza kukebeza abaana bo omaze okutabula buli kimu. Kazola tewana mututte ku dyeni omaze okutabula buli kimu. Ogenda kukyawagana n'abaana bo. Katoyagala bantu batwale baana ku musaayi. Ani nkubuulira abantu babeera n'abaana, abasajja abakulu baba n'abaana. Edda baabagambanga nti abaana bange bano bonna mbazaala. Ne Kafeero abaana bangi be yaweerera abamu nga si babe. Era mu nnyimba ze yagamba mwenna muli baana bange. Weebale nnyo. N'abaweerera n'abakuza n'abantu abakulu okiwuliriza kaakati abatali babe. Naye bano gwawule kati olwaleero kankugambe omwana wa Ssenkubuge gwe yaweerera n'amukuza kati bagambye anaamusuula si wa Kafeero. Ambuuza Ssenkubuge ayinza omugoba atasobola mugoba ajja mukuza Dawidi nti waliwo ne Kyagulanyi gwe yaweerera
siwe bokka bajja bwerera maana Semakula owalandi maka goma Semakula misaki Semakula walandi maka oba bagiyita ki junior school oyo yali nfanfe nnyo yaffe nfanfe yaffe oyo yagamba abaana bonna bemulemeddwa mubaleeta abo bonna baswazinira yabawera bonna basayimuni Peter abakuŋŋaanyaako naga buli mwana gwe balemwanga mumuleetanga ewange kubanze nali omu kubakuza abaana ba Kafeero nga tuli ekajjansi nga balonze abantu abagenda okukuza abaana ba Kafeero ababalabirira mu kaseera ako abaana babaleeta baluwa awo mu kubalonda obbako wabula abaali mikwano gya Kafeero nti gundi ne gundi ne gundi mafini gundi booti ne booti ne babalonda n'abaagabana abaana ne babatwala okiwuliriza kati olwaleero ogamba abaana abo nti si ba Kafeero omusika bamugambye genda toli wa Kafeero yes naye akuliddewa bukya Kafeero afa abadde ali aki olwaleero famire ya Kafeero olowooza esigazaawo bimeka era ebyobugagga bitono kati ebyo tebyali batuusizaawo n'okutuuka okuzuukula Kafeero era byabadde byanfuna bakiwuliriza kati olwaleero famire eruuzinze abaana bano tubasaasire oba yabadde wa Kafeero oba si wa Kafeero basigadde mu bbanga gavumenti yokka yina obbayamba nze mbagamba nga ndi wano ku TV ndi wano njogera olwaleero nti abaana abo mubadduukirire mubayambe muveeyo mubayambe bafune bufunyi ne babafuna yiika 5 zibamala okukola ekijja mukole omukwano gwe mwagala ku Kafeero tugukole tuyambe abaana bano nabali basigale nga nabo bayambibwa era abavuddeyo abameka abana bonno kati balina we baziikibwa naye bano tebalina we baziikibwa wawulidde omwana yagambye nti jjayo omulambo ku kijja mangu nnyo ku ssaawa eno yakawaŋŋamudde nagawa nenagawa kakkana mwana wange ebyensi bibeere bitono yes ajja kusobola okujjayo naye abantu abamu babaziika ku kijja ekitalina kyabwe era bamuziika bali era n'oli omwana simanyi nti oba bamuziika ate mu nnyumba ya Kafeero mwe yakola ki ate bamuziika mwe bamuziika ali bbali talina kyagenda kukolawo oyo mwana muto talina kyagenda kulyawo osobola obireka mu nsi bwotyo ate mu nsi era abantu babaziika mulimba abalina n'ebika nabana abaana nga temunaba kufuna ttaka ne bw'ofiirwa omwana mutwale mulimbo ogutali musanga abantu bakoze zirimbo kimanyi obadde okimanyi obadde tukimanyi kituufu abantu bagula kati ettaka n'akolawo limbo okuziikayo miliyoni 2 kakadde poloti ye n'agifunamu ssente Uganda weetuuse naawe bw'ofa nga temunafuna kino naye manyi mujja kukifuna kino kyenjogerako n'abalala eddoboozi ero mulyongereko abaana ba Kafeero abeebolereze bafune we babeera kimala bubaka kibwowa bano abaana nga tetunabagenda ku bano abaasuuliddwa ne bamaama baabwe bano abaana abana abayiseemu bubaka kibwobawa obubaka bwembawa bataata waabwe obubaka bwembawa kukuuma ekyo ekitono ekyasigalawo ekya Kafeero naye bwe munaakeera ku makya ne mumala okwabya olumbe ne mugamba olumbe kasaluwedde ne mutunda ebintu bya Kafeero ebyo ebyasigalawo ensi ejja bakyawa nnyo mu bulwe ne we muyita ne we munywa amazzi kuba kati feesi zammwe zamaze okulabika ku TV mulinga mbwanjeru nti yiye eyisaawe embwa eyo yeyabba embwa eyo yeyabba enkoko ya gundi otegedde kati babalaba nnyo kati mukulaakulanye ebyo ebiriwo bagambe olabye nno abaana ba Kafeero bano be baatuwa ti bakoze ekintu ekyomugaso mwana wange so baleme kubeevuma tolowooza nti nno abakyala baabano abaana abatajjidde ku lisiti y'abatuufu tibayinza okubeera nga kituufu baabaliga naye nga baasiba musajja baana
nga babaliga ne basiba Kafeero nakyo kisoboka Kafeero yakiyimba ke toyinza kigaana naye ate muleme kwesiba nnyo ku nnyimba tuyimba kusomesa bantu balala nedda tuyimba kusomesa gwe nyinza okuyimba oluyimba olw'abaana bange buli stage nagenda nzaala nga si kyekituufu wabula ŋŋamba buli muntu agenda ng'azaalazaala era naawe mbadde nja kuddawo kati gwe n'okituuka n'ogamba Katumba alina abaana bangi nnyo nga bompa ddala buli stage gye nali ntuuseeko nagenda e Kobogo nagenda e Nebbi nagenda wa nagenda e Mbaale nagenda e Busoga nagenda Mateete Ntete Kabundi kakati ne nkugamba nti buli wamu nalinawo omwana naye wagambawo baabo mu Kampala balinga bankokonyolo awo ababooda bagenda bazaala abawa takisi bagenda bazaala okisegere kyenkugamba nnyimbi ekinkwatako naye naawe ate kikukwatako naawe nkuyimbye kikugamba bwe kityo kati nze nnina oluyimba baliyita omwana w'endabirwamu yatya oli mwana w'endabirwamu nali nnyimba ku byakafeero ebyabaddewo era mugamba oluyimba lwawo kagadyeni nze nasooka okuyimba omwana w'endabirwamu gwegenda olunoonya ow'endabirwamu yatya era nga lutaddemu nti baserebu mukebeze abaana ebyago Wakafeero ne mulindwa owuliriza nayina ekyo kyenoonya kati genda owulirize luyimba olwo nakiyimbako kino ekyatuusewo nali nakiyimbako dda gwe genda ku YouTube otekemu ne Mamuli Katumba omwana w'endabirwamu owulire bye nali nnyimba byebino byennyini ng'olwaleero nkugamba nti gwe Palaso abaana b'olina babo oba bandabirwamu oli mwana wa ndabirwamu oba oli mwana wa Lubobbo waliba omwana wa Nkata nnyokoko yatuula okufaananya abalangira toli waawo ow'endabirwamu ekitegeeza ye mutuufu ow'endabirwamu ye mutuufu ow'Olubobbo yatali mutuufu gwe genda okisengejja ababulu agabirimu ojja bitegeera ekyatuuseewo ekituufu kiri nti nno ensi yonna yawuniikiridde naye abaana bano abamu bakuze balina famire bawasibwa abasajja naye nsabye babagambe temuli baawo bo bakole batya bafune ettaka bannange bajja kutereera ababadde basaba nti no bongereyo mu America South Africa bakebere omusaayi ne mu kooti zonna kubaamu okujulira mpozi nga mu DNA temuba kujulira ne bwe kubaayo okujulira nga basobola okujulira asobola okujulira akole ki ajulire wabayo anti high court bajulira kati bagende mu Supreme Court watu bade mu high court katugende mu Supreme kuterevu era waliyo gwe nawulidde ng'agamba nti senga nkwata abaana bano bebaboole musaayi nengutwala mu America oba South Africa nengukebeza nekuddanga kuliko abaana bannanga gufaanagana baba baana ba Kafeero ataako nako katuufu nga oli agamba ye bamwe baboolezze agutwale bagukebere senga mbubadda kuliko bana oba basatu oba babiri baba taata waabwe aba Kafeero nakawuliriza bwe ntingamba nako kaaliba akatuufu naye ffe tetumanyi bya sayansi otegedde ffe tulaba birabe naye mu mboozi mwe muve mu ngolokofu mu nkyamuengolokofu nako kandiko oli ng'agamba baali bayinza okugaana ffe temudoddamu tukebera akati mwe abagira mujje mwe be tubadde tugamba nti muli balujja luno mujje 5 oba 6 tubatwale tubakebere bwe tubakebera nga gukwatagana ate guyinza okukwatagana n'ogw'olugave n'ogw'omusu n'ogwaki ne gukwatagana kakati bwe tusanga nga muliko 4 oba 3 nga muli gukwataganye muteeka okuba nga muli balujja luli ebya Kafeero bikyalanda nnyo Kafeero as a nabbi star
emyaka gyonna aliyogerwako nga okimanyi yatukuba mu bulamu ne mubufu atulimu buli mwaka akuba it atulimu guli 2-0 buli mwaka akuba it tewakyayi luyimba lufu bino biraba biwedde wajja fubutukayo ate ebirala weewuunye wano wenjogeredde wajja fubutukayo ate ekirala weewuunye era ku kafeero oyo gwolaba okimanyi abayimbi bonna abadde n'ennyimba eno yonna wiiki kafeera ababisse ne bwe baba essaawa eno toyinza kwogera kwa Mongi simanyi yabba gavumenti simanyi yali enguzi toyinza kwogera mu loya wange Lukwago nsizirana okubagamba kibi nnyo kya muganda waffe Lukwago ate nga loya wange famire ngisaasirako naye ebyo bwe bibeera tujja kukyenkya nga Lukwago avuddeyo busobola okukyenkya nga ne Besigye avudde mu kkomera busobola okukyenkya nga Yedi Mutwe naye ali bweru busobola okukyenkya gwe naawe ali awo toli seefu nga naye bakutte oba bobeera mukomera ngo tulaba nga bakutadde looya awolereza ali mu kkomera ne gwawolereza ali mu kkomera kati ani awolereza munne ensi gye tuliko eri ku bikukujju etuvuga Livansi kakati waliwo awolereza ate Lukwago ate naye enkya asobola okugenda mu kkomera kati abo bonna babateekayo bafune omusibe yaba abawolereza bati banabeera banamukwatira kirudali munda kati yensi gye tuli ku bino kati agamawulire gabikiddwa biri tetukyabiriko tuli ku bino byakafeero kati ate wagenda fubutukayo ebira naye ebyakafeero bikyaliwo kuba n'abanene mu gavumenti nalabyeko vice speaker omukulu Thomas Tayebwa ng'agamba si mu matimu nalabyeko ku Jeno Sejjuza nga naye agamba corruption bayindi bawo corruption kiba kikolebwa muntu kubanga ne bwe babulu bwe bayita kafeero njogeredde wano mu kamera alizuula ebintu addemu bwe bayita kafeero abali babalamu amazima galivaayo amazima galizuuka kati kambuuzeemu bwe tubanga tuva ne bw'oba wabba kintu kya kafeero nga wakitwala alyerambikiramu ekyo ekiri kulaga nti kino kye nali natwala kya kafeero waliwo abaabibba bangi olina b'omanyi bangi ababba ebintu by'abafu tebabbye bya kafeero byokka abantu babateresa biramu ne babikyusa kati kafeero abadde n'enkaayana mu kika kye nga ani ayinza okuvayo agambe nti kino ekizimbe kiri wano kaliisizo kya Paulo Kafeero naye akirina akukulira kikukulire kubanga alaba wali temuteredde wategedde ate weyandiviridde agambeyo nti obatandikireko ono era n'abavuddeyo atunudde agambe ti ate kati badde ngamba nti bigera kujja ti kino nkize naye ye nnyini byo alibibanjiza mu mbuyaga wadde ndi mulokole era oli mulokole era kokoyogedde abantu bagenda agamba kambuuzeemu bwe kibanga tuva mu kalulu abantu ne bagamba gwe twalonda si yafuga ne tugenda mu DNA ne tugamba n'abali mu gavumenti ne bagamba corruption Uganda twesiga ki Uganda tuli ku bikukujju nagambye ensi etuvuganga Vance basudde yuma nti eno basi dunia tugituddemu na bulumi Kafeero n'agamba tuvuga Vance tugenda mu maaso asajjedde kati yensi gye tuliko toyinza kuwakanya oyo kyagambye nti enguzi toyinza kuwakanya ono kyagambye nti kino omuntu aleko okusula enjala n'agamba kankole kino ensi yaggwamu ebitiibwa ensi tekyawa bantu bitiibwa buli muntu bw'alaba omuntu amulaba nga mulabe we edda abasajja abapaatiri abakoola baabanga basajja b'amaanyi
nga bayitawo uyisa ku kagaali balaga omusomesa bannange agenze bwe bamusanga nga omureverand bannange katu reverand saba kutwalako ssebo kati omuntu kati bw'alengera reverand n'endabirwamu ng'aseesa abo babbi abo baatutama abo abasumba kati ani mutuufu kiri ewaffe mu balokole amwe abalokole muli bali babisiyaga ate nga bodde emabega ng'otunula nga baga nti gundi muli wabisiyaga ate gwolabaye musumba w'amaanyi naye muli wabisiyaga akola bati ne bwati n'ogamba naye tulagawa n'oguma n'ogamba nti ndi mulokole sijja kwesiga musumba kambeere ku bayibuli kyeŋŋamba kanesigamye Katonda anti bye tukugamba omuntu addukirewa omuntu yenna mu nsi osaba bulamu buli kintu osobola okukirabako Kafeero yayima n'agamba okuwangaala kuno okukulabisa ebintu sebo n'otunula n'olaba nga bw'otenda kutuusa n'abamu okutukubya enduulu wate ekirangirwa okubira ezekiro tubuuleko abatakkiriza buli omu azzaako blanket nze bantema ekijambiya tewakyali adduukirira ne bw'okaabira omuntu ekizibu n'akulaba ng'ofa oli omusawo abeera mu ddwaliro mu muntu afa omukazi afa n'agira tagamba sikukwatako nga tenagira naye nga naye mukazi era muzadde kuba kati tugambe bwe banga kituufu ng'abantu abamu bwe balowooza tino omusaayi bagufutyanse ofutwa nkooti omusaayi gw'omuntu ng'oli muzadde n'omwana n'omujja mu kika kye n'ogamba ono si wakika ng'oli muzadde ati kyenkugambye nti ssente yagenda wala abantu tebafaanana abifuna gwe gwolowooza olwaleero nti muntu mulamu ayambadde amasuuti enkyatta abantu afune ssente ye ayagala ssente oba ofafa kacumbali oba ofafa ye ayagala ssente tomunyumiza ababodaboda essaawa eno obasanga bakakanye ku muntu bamukuba bamuyira amafuta edda nga omuntu bw'afa abantu bayita eri bbali naye batta omuntu awo nga bonna balaba nga buli omu aleeta ebbulooka buli omu aleeta ki omuntu ogwokukwata obukwasi ne mumugamba ono mubbi tumutwale ku poliisi mukadi nabo bagamba tumutwala ku poliisi nga bamuta waliyo enguzi katumutte balabe nti tutta nsobola okuba omuntu ne mutta mukuba mubonereza n'omuntu akubba kimanya omuntu akubba naye abeera asobola okutta asobola kyanonye bwe kirigaana baba akusanze mu nnyumba naye kyenkugamba omuntu abeerawo wa bodaboda ne bagamba ne bamutta nze lumu wa bodaboda yantwalako kiwanga wano kiwanga mu kiwanga awo bwe mutwala mu Lukwanga ne tutuukawo esentema ew'omugenzi Kiseka nagamba kukomya wano ne mugamba nagambyeko ntugenda mu Lukwanga nagamba nkukomya wano konze tojja kunkomya atwakulabakoko mu nsonga ku federation tetwamanya oba waviirayo ddala oba okyafuna because n'akasente waliwo akajja era abayimbi ne bafunayoko abaali beewola ku ssente abaterekayo wafunako kasente mu federation abaterekayo ate ze basookanga okugaba nga siza kutereka ezajjanga mu federation kuba bazifunanga baziwa milioni 5 milioni meka zaali za kwewola oba kwali kusikiriza bayingira mu federation ezo zo wazifunako nga nzifunako nti yanze nagamba siriyo nze tebanjagala ne obuzibu bwava kuki obuzibu bwava ku lutalo lwa UPRS nga Siba ne Kenzo batembeeta UPRS naye Katonda bulungi nabalabye nga bagamba musimanyi UPRS esoza milioni 2 n'emitwe mikalu gino tamala gye yayogerange ngalabye enjereere mubaleese milioni 2 bagenda bigabira baki 216 bapukamingi bagenda biwa abayimbi kale kakati nawe Kenzo genda UPRS ekuweyo emitwalo 2 oba emitwalo 3 nawe Siba UPRS ekuweyo 3
nawe Bebe Cool UPRS ekuweeye 3 Chameleone UPRS ekuweeye 3 owulira obulumi obuli awo ne bagamba abasajja babbi kati mutubuzaawo mubivuddeko kati mugambe essaawa eno musimanyi tuleese obuuma obugenda okuliiza amaloboozi ekyannamukaaka webayimba oluyimba lwo simanyi nga luyira ti ng'ofuna bwoti nga kaleete ekyo mbabuulira mulinga niye banange ze nali manyi abasomyeko baba nnyo n'amagezi era n'abasiba ettayinti be bana amagezi n'abambala ga lubindi naye kati ate be basiru obuuma bwe baleese bugenda mmanya music wo bamukubiddewa era bamukubye ddi UPRS bwe kuteeka okollectinga ssente nga bakuwa okusinziira ku music wo bwazannye ekyo si kirungi ekyo si kirungi osaba embisu balina okufunira ssente nabagamba ddala ngalabi bitwe kiki balina okukola music wa Uganda mba mwagala omufunamu abeere mu ssente mukere ku makya ekintu kimu gavumenti erina okuba nga mufuna ssente nga revenue yesolooza omusolo gw'abayimbi era negutuwa si UPRS abo bafere so okuva byonna olwaleero gavumenti UPRS bwe baba baagala okusolooza ebintu ebya music byonna ebikola music mu Uganda revenue beino bijjako omusolo gw'abayimbi radio CD bwe bityo byonna essimu eno ekozesa music ebaamu memory omuzindalo guno okweyogerera gujja kukola ku music buli ekikola ku music nga kiyingira mu Uganda ne bakisolooza omusolo ku revenue kubeeko ogw'abayimbi bwe bakeera nga bagenda mu parliament nga bagamba nti twasolooza obuwumbi 1,000 obw'abayimbi ssente ezo nga bazitwala mu federation ng'ekwata ssente ezo ng'egabira association otegerese gamba nti kamuta abayimbi basobola tukuwadde akawumbi kamu owuliriza gundi tukuwadde akawumbi kamu ne gundi genda ogabanye abantu bo nga bamanya abayimbi b'akadongo kamu abalimu bali bameka nti bali 1,000 abayimbi b'akadongo kamu ani asinga nti gundi nga bagaba ssente ezo mu nnyimba wafulumizza kiwa omuyimbi oyo okuddayo buli mwaka akola oluyimba lubeere lw'amaanyi okusinga lwajja n'omugamba mbunkuwoza akakadde genda simanyi ate bwe mba nkuwola akakadde sooka oleete emitwalo 4 simanyi ate ogateekewa ate omuntu omwavu ate bw'ogamba ate asooka akuwe ati bagamba oteekayo for example emitwalo 2 baba basobola okuwa bitundu byakusatu kwezo ze watikola ki Bafana yali akaabira ki kale nze sisevinzeeyo naye ate Bafana asevinzeeyo emiliyoni 2 yafuna mmeka osegedde so bava bakwata miliyoni 1,000 ne baziwa abakadongo kamu 10,000 ze babawa ne babagamba abasajja abakulu kyobalaba nga bakaaba amaziga nga bali mu kamera bakaaba oza bakaabira bwerere kati ng'obawadde ssente bagende basuubula ennaanasi balime bummonde bakole ki abasajja abo naye Yesu bamusonyiwa oyo siri musonyiwa kiyatuusa ku bulamu bwa siri musonyiwa oyagala kwona na pulogulaamu siri musonyiwa yammanyira nnyo naye mbagamba ekintu kimu banvulugira ku federation naye bujja kukyenkya nga noyo Siba takyaliwo ne Kenzo nga takyaliwo ku federation okujjako ng'ekisanja kye tekikyuka naye bwe kiba kikyuka nga balonda nze sigenda ku federation ze nagaana ogenda okukubira abantu mu ngalo bakubira muntu mu banga babeerangayo ne simanyi gyabo ne bakuba president vice huyo abasajja abakulu gabalamye okukwata bye bakola ku federation ne bagenda erugogo oba ne bagenda Kololo ne bagamba tugenda kukola show ya mwezi mulamba mu Uganda temuli muyimbi agenda kuyimba
bonna bagenda kubeera nga lugogo owuliriza baasi ne zisomba abantu okuva wa ne Mwankole ne wa ne Tanzania ne zireeta abayirabe abantu awo festival ya mwezi mulamba amakampuni buli kimu kyonna ne bakola nga basasudde federation tenza agenda kuddamu kukabirira gavumenti mutuwe ssente naye mutadde awo abantu babeera nga basabiriza busabiriza ye target ya federation. Basimu banyabo ne tujja sukakawo pozi omukulu ovulo yalangi ni musizi wa langi nze byo nabikola mbere no mulangi nobero ne wesigira langi ngayogera ku federation obeera ngo okubira abantu nzo okubira abantu mugalo mbera mulangi era nsaba mbega abayimbi tebagala kukola mirimu mirala be bamanyi nze gambi wano kati onsanze wano naye njojja kunsanga bino bwe mijjamu ate ngo wigwera okwata microphone nga nkwata microphone nga nyimba naye ngo mulimu gwe omuntu aba ayagala nga njagala serebu yabansigire ennyumba yange ojja simu yange era bantwala ngende Kasese ngende Mbarara ngende Ntungamu munagamba Kabale omwana jewona mamuli Katumba yasiga jenda mutalevu genda jangola bewane auna mulanda nyumba zo zonna nze nzisiga ate za kalina akwagala akusanga wa kubyalangi kubyalangi eri 0 7 5 5 5 0 08 33 MTN 0 7 2 0 kagamu 2 17 kubira nze nakkiriza nti kyenina okukola sirulunkana nansi sirwana nansi ensi ze sigigoba ntayize sente zenfuna ndi esowaani egi naawanje olongo oli esowaani egi bw'oba toyagala Mamuli Katumba afune mu musiki wo mu kujimba kyeyafuna Mukama naawe ojja kisasulira enkya nga naawe olinga gw'olowooza bw'oyisa Mamuli Katumba. Nze ayagala ennyimba zange yagenda ku YouTube waliyo empya nina ekitobero nina ewammwe nina omwana w'endabirwamu mugende mulizo olimba b'omwana w'endabirwamu byatuuse wakafero nali nabiyimba nabiragula dda naye mutereeze sisitimu y'okuyimba muleke kulowooleza mu kubawa buwi. Nze sigendangako wasalimusale sigendangako ggulu wandyagadde nkugambye ekyo olw'omutima gwange gwe nnina njagala ngende wasalimusale nga alina kyaŋŋamba kikwatagana na ku musiki wange kyo si kumpa buwi. Otegereza nkugamba niye bw'abantu kati abayimbi tebakyagala kukola buluuliza mu batuwe tebayagala batuwe buli ssaawa batuwe olaba bano tukole basanyabo tukole ebigabo bya Mamuli Katumba asijja sukakaawo merolongi mwera